olw'okubeera omulangira ono okuva lwe yasalawo okuwaayo obulamu bwe eri olw'Omukama. Ssebo Ssaabasumba, mwebale kuleera Mulangira Magembe obulamu bwe bwonna, era ndooza Kereziya tagikoze bubi. Mu bufu obwo nentuusa okwebaza kwa famire eri Kereziya. Ekitundu ekyokubiri, famire yeebaza olw'okubanga mujjanjabye jjajja waffe, muganda waffe omulangira oyo. Ssebo Ssaabasumba, okusiima okwo saba okukkirize. Famire yeebaza nnyo ddala. Ekitundu ekyokusatu ekyokwebaza kigenda eri Abakristu mwenna naddala ab'Enkalango. Buli Mukristu yenna alina bw'akutte ku bulamu bw'omulangira oyo agalamidde awo, famire eno ebeebaza. Bano abali wano n'abatasobodde kubeera wano, bonna babeebaza nti mwebale kumufuula kikyabadde, mwebale kumusobozesa kuggyayo kitone kye Mukama kye yamuwa. Era Ssebo Ssaabasumba bantumye, famire entumye mbategeeze nti buli lwe mujjukiranga Father Magembe ne famire mugijjukiranga kubanga bakyaliwo. Agamba bw'ati: tuli mu kunyolwa kwa kitalo olw'okuseererako omulangira muganda waffe mwannyinaffe ate kitaffe Monsignori Expedito Magembe. Kwendyera nnyo nnyini bannange, olwo lulimi lwaffe Lulangira. Ffe ng'oluli olulangira tuviiriddwako empagi etazzikawo olw'obwagazi bw'olulyo lwe bwabadde nabwo. Tubadde tumweyimirizaamu nnyo. Ate era abadde tabaaza mu Ekereziya, mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwalira awamu. Ku lwange ne ku lw'abalangira n'abambejja, bannaava ne basaava bakiweeweesi ne bakibweru bonna abava mu lulyo olwa Ssekabaka Kibikaganda omugenzi mwabadde ava, munzikirize mbatuuseeko obubaka buno bw'okukungubaga olw'okuvibwako muzzukulu waffe ono. Tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ku lw'olulyo n'ateekako omukono omulangira wa Lugendo John Goloba Njobe, omumyuka wa Ssaabalangira asooka. Twebaza nnyo era bakyogedde dda okutuyigiriza ennyimba ez'enjawulo. Mu katabo omwo mulimu ennyimba ezisukka mu 10 n'endala nnyingi zemutamanyi oba oluusi, naye nga mu music oba mu kufumba ennyimba twebaza nnyo ekirabo ekyo, era tujjaira kusigala nga tuzikozesa. Ate muzikozese bulungi nga temuzisobyamu, munaazisobyamu munaalaba. Twebaza nnyo omusosolooto ono okutuyigiriza obulamu obw'okulwana mu mwoyo. Abamu mumanyi okulwana mu mubiri. Ennaku zino abantu balwanyisa ebigambo ku intaneti, naye n'omubiri balina amaanyi. Mulimu abalina amaanyi ne wano weebali. Oli akukwata n'akkuba nga tolina ky'omukozi. Naye ono abadde ayinza kulwana mu mwoyo. Okulwana mu mwoyo. Olutalo olw'omwoyo tulwana nnyo, yabe nga tuwangula. Kati ate naye tumusabire bwe babeerawo ekikyalemesezza okuyimbira eri gye twagala ffenna ayingire nga bw'abadde afiiriza, Mukama amuggyeyo lw'ebirungi byakoze. Tumwebaza ennyo n'amaanyi okubeera prayer warrior oba omujaasi ow'amaanyi mu ssaala zino. Mu ssaala mulimu ennaku ez'enjawulo zabadde atutwemberamu nga olwokubiri, ate olwokutaano ne Sande n'ennaku endala zibeerako essaala, naye ate ezo nga za nkizo nnyo, ng'ayongerera ddala ng'ateekamu n'ag'omu buto n'aluma n'ogw'engulu okulaba nga essaala etuuka ku buli n'emme ya muntu. Tumwebaza. Era obuweereza obwo
bukyagenda mu maaso Ssaabasumba nga bwe yagambye bukyaliyo bukyagenda mu maaso togwamu maama. Obwakabaka bwa Buganda ofiisi ya Katikkiro nga 12 Mei 2025 Ssaabasumba Paul Ssemwogirire Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala ssebo obubaka obw'okusaasira amawulire ag'okufa kwa Monsignor Expedito Magende gatutuuseeko era ne tunyolwa nnyo kitalo nnyo bannaffe. Twebaza Omukama olw'obulamu bw'amuwadde obumusobozesezza okukola obuweereza bwonna mu nsi era obuvuddemu ebibala enkumu. Omukama yamuwa obusobozi obw'enjawulo omuli okusabira abantu ne bawona, okuyimba n'ebirala. Abadde yeeyumirwa abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo ne babaako bye batuukako eby'obuwanguzi. Tumwebaza olw'okubudaabuda n'okusaasira abalwadde n'abantu ab'ebizibu eby'enjawulo. Omulimu gw'akoze obulungi okutuusiza ddala bwafunye okutuusiza ddala bwanafiye nga tekyasobola kuweereza. Abadde mwetowaze omukkakkamu ate ng'ayagala abantu, bw'atyo n'afuuka ow'enjawulo mu buweereza bwe. Abadde mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka era abadde agira n'amukyalirako mu lubiri okumusabira ate n'okusabira Obuganda. Ntuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'obumaka gange eri abooluganda n'emikwano olw'okufa kwa musaaseredooti ono abadde ow'omugaso ennyo. Mu ngeri ey'enjawulo saasidde nnyo abasaaseredooti, bannaddiini n'abakristu bonna naddala ab'e Bukalango olw'okuviibwako omwagalwa w'abangi. Tusaasira n'ekereziya yonna kubanga omugenzi mu bulamu bwe atadde ettafaali ddene mu kulyowa ennyoyo. Olw'emirimu egy'embuga gye ndiko olwaleero, nsabye Oweekitiibwa Kiberu Charles Kisiiriiza mwami w'essaza ly'e Busiro ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Monsignor Expedito Magende era tusaba Katonda abagumye ate n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Nassaako omukono gwe Charles Peter Mayiga Katikkiro. Mbeegasseeko nange okungubagira Monsignor Magembe ono abadde ow'omugaso eri abantu aba buli ngeri, abadde akuŋŋaanya buli muntu era ekyo ekitonde Mukama yakimuwa. Oba oli wa ddiini ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli ani, oba ofaanana otya, Monsignor ng'akusembeza. Senga ffenna tugabanako akaweke katono bwe kati ku nsonga eyo, tuze eggwanga lyaffe lyandibadde ddungi nnyo. Ssaabasumba ne b'oyisa amaaso mu bantu eyo ojja kulabayo n'abasirikale abafu aba UPDF bonna abadde abakwatako. Flavia ali awo emabega, JBO ali bonna. Era Mukama wange olw'ensonga esebo Ssaabasumba oyigidde n'ogamba nti ebikolebwa era ebikyakolebwa e Bukalango bijja kgenda mu maaso. Sebo njagala okweta obweyamo bwa gavumenti nti omulimu gw'okuzimba ekiggwa kya Mukama e Bukalango
oguyomeddwamu omutwe UPDF brigade ejja guggusa. Gavumenti mu nsonga eno yajja mujamba milioni 5 biyambe ku mikolo gino. Mu mwaka guno January ng'atandika essimu zaakubibwa nnyingi n'entegeezebwa nti Musinya amaanyi matono ne bankubira n'essimu endala nti mwanguwe muleete ambulance n'ekubira bannaffe bali abali wali aba St. Joseph's Hospital e Wakiso ne mbategeeza nasanga baatuuse dda wali ku Musinya era bamuleeta mpola mpola nga bategeeze ekigenda mu maaso. Buno bubonero bwe twalaba Musinya yali nga akyuseemu naddala mu kutegeera ebigenda mu maaso oluusi nga tabigoberera era walinanga kuba wonna mukisanga Ssaabasumba ono n'akutegeera oluusi fe abamu twagezangako okumweyanjulira wa so yalinga oluusi tategeera kigenda mu maaso ate nga oluusi ategeera naddako n'okuba nti emmere yali takyalya bulungi era amaanyi ge gaali matono. Yatandika okussa nga azitowererwa ate n'abo abaali bamulinaanye yabategeeza nti mu lubuto muno mwali mumuluma okumala ebbanga nga lya mwezi. Obwo bwe bubonero bwe twalaba obwebweru naye ate munda twamwekebejja ne tusanga ekizimba ku nsigo ye eya ddyo nga kinene. Twakebera ne tulaba n'obubonero nti ekizimba kino kyali kizaddeko n'abaana mu mawuggwe ate nga kituuse ne ku bwongo. Kyali kisigalidde nti twalina omulimu gwaffe gwali gwa kuweeza bulumi bwe mu kiseera ekyo n'okuyamba abo abamujjanjaba okumujjanjaba mu ngeri esaanidde. Twateesaamu n'abafamire n'emikwano emingi Musinya gy'alina. Twalinayo famire endala eri e Nairobi neega nti naffe mutuweeko omukisa tujjanjabe ku mwagala waffe era twagala okwebaza abantu abo abakola enteekateeka nga bwe mwabulidde Ssaabasumba agamba baleeta ennyonyi nga y'ambulensi n'egwa entebe ng'ejjidde omuntu omu Musinya okumutwala okujjanjabibwa. Bwe yatuuka e Nairobi mu Aga Khan Hospital era baddamu okumwekebejja ne bategeera ekika ky'ekizimba kino era n'enneeyisa yaakyo nga kikula mangu nnyo. Naye bagezaako okukijjanjaba nga bakikuba eddagala ate ne bakalirira nako ate ne bamukkiriza okuddako ebbali awaka awummulemukko. Bwe yadda mu ddwaliro baalaba nga tewali kinene kikyuse ne basalawo nti tetujja kwongera ddagala lino kuba n'eddagala linafuya ate n'okujjanjaba okwo era ne bategeeza famire n'abaali naye nti Musinya addizibwe ku butaka mu Uganda naye abeere mu ddwaliro era twamufuna bulungi ensambi. Ennyonyi era eyamukima n'emuzza entebe. Musinya bw'abadde ali mu ddwaliro abadde nga waali nga tomulabako kiri awo kimuluma oba ki wabula obunafu. Twagala okukubagiza Ssaabasumba olw'okuviirwako Musinya oyo kubanga bw'abaddewo mu ddwaliro obunafu obwo ng'oluusi buvaawo ate ne budda n'abanga atendere tumuzzaako wali ku nnyumba y'abasosolooti kalinaali waali awummuleko awo naye teyalwayo nnyo ate ne tumuzza mu ddwaliro. Obadde tolina kinene ky'olaba kujjako ekyo eky'amaanyi era n'Omukama yamututte mpola mpola bw'atyo mu kimpowooze era mu ddembe. Omulungi gifaanana bwe giti ate ne Musinya agende tumusabe bw'aba atuuse atusabire. Ebirungi abadde alaba bingi n'ebizibu abadde alaba bingi ate nga n'ebingi mubimubuulira mu mpola mpola abyanjuleyo ewi Omukama. Twongere okumusabira ensaala zaffe. Emisomo gye yagitandika mu mwaka 1957 mu Kiteredde Primary School era gye yamalira n'ekibiina eky'omukaaga mu budde obwo. Bwe yakimaliriza n'ayingira mu Brother bannakalooli
jakulungula emyaka 8 beddu mu 1960 okutuuka 1968. Babrother bano baamukwatako nnyo ne bamusomesa secondary school gye yasomera ekisubi baamuweereza ne bamusomesa n'obusomesa mu teacher training schools nga biseera ebyo yali busuubizi, era n'akolayo emirimu mingi ng'era musomesa. Mu mwaka gwa 1967 n'asaba yeeyunge ku Katigondo National Seminary asubutandika okutendekebwa ng'omusosolooti, era yafunayo diploma in philosophy. Mu 1971 okutuuka mu 1973 n'ayabeera e Gaba National Seminary mwe yafuna diploma in theology. Nga 7 ogw'Oktoba n'afuna obusosolooti e Lubaga nga bumuweebwa kitaffe eyaliwo Kadinaali Emmanuel Nsubuga eyabumuwa. Emirimu ebifo byakoleddemu mu 1973 okutuuka 1979 yali teacher and formator Enswanjere Junior Seminary. Mu 1979 okutuuka 1983 yali religious education director mu Kampala Archdiocese. 1987 okutuuka 1989 yali musomesa era formator mu St. Mbaga Major Seminary Gaba. Mu 1989 okutuuka 2000 yali bwana mukulu w'ekifo ky'Ekiziba Parish St. Pius. Mu 2002 okutuuka 2025 wanamuwulizza omulimu gw'abadde director of Mount Zion Spiritual Center Bukalango. Mu December nga 2012 yafuna ekitiibwa ekya Munsenya nga kyamuweebwa Papa Benedicto. Era ebbanga ddene lyamaze abadde akola nga exhaust ow'essaza ekkulu n'ery'e Kampala. Ajjanjaba ng'era avumula, si bonna musumba aba akuwadde obuvunaanyizibwa. Ebinaamujjukirwako yabadde omugunjuzi wa Pius Union Brides of the Lamb Sisters e Bukalango gye yatandika mu 1992 basisita abo yabagunze, era n'atandika Mount Spiritual Center e Bukalango eyo mu 2021. Okwebaza, twebaza Omukama eyamutuwa n'ebirungi byamukozesezza mu bbanga lyamaze ku nsi. Tukubagiza kitaffe Ssaabasumba olw'okufiira omusosolooti we. Tumwebaza olw'obulabirizi n'obujjanjabise bw'omuwadde. Twebaza era nitukubagiza abooluganda n'emikwano abamuyambye mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri nga mumusabira era n'okumulabirira. Twebaza era nitukubagiza abasosolooti banne yonna ddala gy'akoledde naddala babadde nabo mu biseera bino n'abakirisitu baayo. Twebaza nnyo ne tukubagiza ba Brides of the Lamb okuveebwako kitaabwe era omugunjuzi waabwe. Twebaza abakulu baakozi nabo omulimu e Bukalanga era babadde naye mu kaseera kano akasembayo. Twebaza n'abasawo ensambya n'amalwaliro amalala omugenzi gy'abadde ajjanjabirwa abakoze ekisoboka okulaba nga Monsinya Magembe abeera mulamu okutuusa Omukama lwamuyise. Waliwo enkola ey'okusoma ekiraamo. Mukadde waffe Ssaabasumba agambye okungubaga kukyali kunene ddala. Tweyongere okungubaga mu budde obupime ne mu ntereeza ye ajja kujja e Bukalango abeere nammwe era abasomere ekiraamo kya mukadde waffe ono. Tukwate ebimuli tugende ya mukadde waffe tusobole okumuwerekera mwenna nga tubeebaza ennyo n'emiddala nga katukkirize abasaaseredooti
waggulu tulina ekyamisana awo nno essuubi ery'okuzukira lyeyongera. Tukwegayiridde omuweerezaawo Musinya Magembe Expeditu entaana eno agiwummulemu mu ddembe okutuuka lw'olimujjuza ekitangaala ng'omuzuukiza bw'abeera okuzuukira abeera obulamu mu kitangaala ky'amaaso go mw'abaalabira ekitangaala bw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe kubanga alambudde eggwanga lye n'aliramula. Asitudde amaanyi ag'obulokofu mu nnyumba ya Dawudi omuweereza we. Mukama k'abatuukirivu baliwo mu mirembe egy'edda nti ajja kutuwonya abalabe baffe n'emikono gya bonna abatukyawa. Ajja kusaasira bajjajjaffe ajjukira endagaano y'entukuvu okulayirira kwe yalira mu Ibulayimu jjajjaffe ng'ajja kukituukiriza mu mirembe gyaffe. Nga tumaze okuwonyezebwa mu mikono gy'abalabe baffe tumuweereza awatali ntengero mu butuukirivu ne mu bwenkanya mu maaso ge ennaku zonna. Awo omwana oliyitibwa mulanzi w'oli ali waggulu ddala kubanga oli kulembera mu maaso g'Omukama kumutegekera amakubo ge n'abantu bo bategeeza obulokofu basonyibwe ebibi byabwe. Olw'okusaasira okunene okwa Katonda waffe alijja waggulu ey'enjuba evaayo n'ejja etulambula amulisa abatudde mu kizikiza ne mu kisiikize ky'olumbe alambika ebigere byaffe mu kkubo ery'ettembe. Kubanga Katonda Omuyinza buli kantu yasazeewo okuyita muganda waffe ave mu nsi omubiri gwe tuguziike mu ttaka mwe yava olw'okuba Kristo yazuukira nga embereberye mu bafu bwe yaliddira omubiri gwaffe gulina bwe guli n'agufaananya ogwo obw'ekitiibwa. Muganda waffe ono tumukwasa Omukama amutuuse mu ddembe lye omubiri gwe akuzuukize ku lunaku olw'oluvannyuma. Kitaffe yali mu ggulu otwereere emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye kyokole mu bubi. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe weweebwa omukisa mu bakazi bonna neeza omwana ow'endaani wa musa ate omutuukirivu na Katonda tusalire twabukonya abatataseera okufa kwaffe. ekitiibwa kibe kya Paatri
tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu.